Omukyala bakugamba yafaaki oba mu bye wazuula yafaaki abamutta batya mwami Frank nga ngeri gy'omulumiriza nti yakirimu kaali kanyolagano waliwo akanyolagano era okusinziira ku baluwa y'eddwaliro nga kiraga nti kwegamba yayina yakosebwa munda okusingira ddala ndowooza bamukwata oba mu bulago kati naafuna obuzibu mu mawuggwe kubanga ebbaluwa y'eddwaliro yo bwe yali ekola ki yo bwe yali egamba naye ng'ate yagwa n'akubawo n'enkoona eno kati kigambibwa nti era obwongo ne buyingira mu musaayi y'ensonga lwaki yafiirawo kubanga nti ekigo ekyo kasita yagwa bw'ati omusaayi gwe guyingira mu bwongo nti kasita yagwawo bw'ati teyadda ngulu nga wengaye nti n'awaka nga n'omukazi akimanyi oli yafuuka muganda wange kati nga omanyi ebyemirimu ntuuka nfuna diru ey'okugenda e Canada ngamba nti omukyalo ono nga omanyi abakyala emirimu giyinza omusumbuwamu kasita Frank ono waali bakwasaganyize watya wamu nga bwe nkubira omukyala era mmuga nti mukwasaganye naani ne Frank emirimu gikole ki gitambule era bye nakolanga byonna nabikolanga nabo babiri wemba sikubidde mukyala nkubira Frank wemba sikubidde Frank nkubira mukyala ng'era njagala emirimu gitambulire watya wamu okutuusa omukyala omanyi abakyala bano bo oluusi ate balaba mangu ffe kye tuba tetulabye yeekengeramu ku Frank tusakamone nti naye mukwano gw'ono mbeera zaakyukamu okusooka nti yasooka ate kwagala kumuganza ate amugamba ate gwe oli awo olowooza ono ajja kudda tajja kudda eri ali mbakazi bazungu mukazi ne kimutiisaamu n'abigamba kati nze nensooka nensirika kubanga omusajja olina kukwata mpola bakazi babuguma kati n'abako nebira byakola naye ng'omukazi bimukola ki bimutiisaamu bimutiisaamu naga nunga si ye Frank gwe mbadde mmanyi ng'omwami waali kaakati omukyala nanga kati bw'aŋŋamba nga alipootinze ensonga eziwerako naye ŋŋamba kati katumwesaleko okwo ebimu tubeeko bye tukola nga takola ki nga tabiriimu nga yeerabira byonna bye nali mukoledde byonna gye twali tuvudde kubanga n'embaga nze nagimukolera lwakuba nti nage nti saagala nnyo ku abantu bayinza okulowooza nti neesoma naye nga gwe ekyoba omanya nti ebintu bingi bye yayitamu byonna byali maanyi gange yawasa n'omukolera omukolo mbaga nze nagikola nga muganda w'omukwano gwo nga muganda wange kuba yali yafuuka muganda wange kye yakola ng'alinnya mukazi wange Kagere ng'ategeera nti tutandise okukola ebyaffe nga taliimu ng'afuna bivubuka bye bikawuula ng'alumba mukazi wange ng'amusalako waka ng'amuga nti njagala empapula z'awantu wali we mwakoze ki we mwaguze nzaagala nga kwegamba mu bufunze nga agirayo ddala kala ze entuufu nti yali akyabisseeko naye ekyo bwe kyabaawo n'agirayo ddala n'amanya nti omukazi ono yategeeza oli kati oli n'anvaamu kati nange kankole ki mbalagire ddala kyendi Frank yadduka nga bwengambye nti nze teyanyega era saddamu kumuwuliza era ne poliisi omwana ono omukozi yabannyonnyolamu nti mbaddeko ne gwe mmanyi mu bonna kubaddeko gwe mmanyi naye era poliisi yakola okunoonyereza n'akola ki n'abula naye nze ngenda okudda nga tebamufunanga kati nze nemanya nti nange nina okubaako kyenkola nze nga nze kati nga sinnagenda kyesagaye nti mu kugenda kwange mwalimuko engeri y'obuzibu okugenda e Canada tekwayanguwa nga bwe walisuubidde ekisooka ddala nali sitambulangako sayina nnyo nti oba ninayo connection ez'amaanyi eziri awo kati visa eno nenkaluubiriramu naye nalinako omuntu we nalagako eyanyamba okufuna visa eyo nga ndaba ebintu ebyo abisobola naye nga naye kankola investigation eyange nga nnyambibwako omuntu oyo kati poliisi nenjireka neekola ebyayo naffe netukola ki netukola ekyaffe naye nga era okumaliriza nga era olaba nga investigation yaffe yonna epiningaani
Franka. Franka kuva olwo siddanga mumwetaaga musinkana nze kasita nakola revenge yange ne manya nti ekutteyo ne manya simwetaaga era sirowooza nti ndiddamu okwetaaga omusinkana nze kye nali njagala kukola revenge nfune nange obumativu ku mutima era nabufuna era ndowooza awo ndaba n'okunyirira nabufuna naye mu kaseera ako nali sikifaanana nanti waliwo okuba obulungi ng'ate waliwo bookosa. Anyway, buli omu alina engeri gy'ayolesaamu obusungu bwe naye atiise omuntu omubonerezaako kuba kati agambye kitutte emyezi 8. Kyakatwala 8 lwe luganda olutuufu. Kuba kikyagenda mpaka ddi tekiriiko kkomo mpaka ddi kuba simanyi kubanga ate njagala abeerewo nze saagala yafe kati bw'oba ojajinga bubi gwe jajinga eyatta ku bitali bibye nonawoledde eggwanga oli adaagemu ku bibye ani asinga obwo biteeka ku minzaani waliwo olyokuleka ku nsi naye ng'alinga eyakutta naye kisingako kubeera oba okyaliwo ekyo kyonze mukakasa ajja kubeerawo akyaliwo abeere mugumu tajja kufa akyaliwo kyaliwo okakasa nga mukyala wo kino kye yandyagadde okulaba nkakasa nti naye musanyufu nti saatuula butuuzi ate yalinyoleddwa nnyo ng'omukulu namuleka n'ayinaayina naye nkakasa nti musanyufu gy'ali. Alright, mbalamusizaako bannyabo ne bassebo buli omu yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba okossaako okuba ng'otuwuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru walyo ku miriraano egy'enjawulo abali emitala w'amayanja mbebaza gye mutuusaako engalo mu mbeera ey'okuba nti oba oli awo tuyiiya tubeeko kye tuzza eri ensawo. Nze Vicky omukutu nsinzira butereevu ku Vicky Exclusive bwombeefu video nenkusaba osooka ogiweka like kijembeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information eno etuuke kwayagala okugiraba okossaako n'okugiwuliriza mukadde tukusaba mu butongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu ofunenga latest updates ne latest information amawulire tugakuwa mu buli kadde buli ssaawa ate naffe ne tugezaako okulaba nti tugapackaginga mu ngeri esinga okubeera ey'omulembe. So olunaku olwaleero waliwo obwetaavu bw'okuba nti oba oli awo twetunulamu sibyogera on behalf of someone but nkyogera lwakubeera nteekeddwa okukibagamba. Waliwo story gye nnina naye nga waliwo omuntu atasobodde kutuula wano nange oba oli awo singa obulamu bwe bubadde bulungi yali badde asobola okutuula wano natottola buli kimu obuvona n'obuddo bw'emboozi naye olw'obufunda bw'obudde engeri gye kiri nti ngenda kukunyumiza mbonyumiza njagala ggwe osiige ekifaananyi osobole okuba nti otegeera. Nabaddeko emulago mu ddwaliro olunaku ndowooza olwokusatu ne mbaako omusajja omu gwe nsisinkana. Ebyembi omuntu oyo gwe nasisinkanye namusanze ali mu mbeera si nnungi. Omusajja ngenda kukozesaako erinnya lya Mwami Franka. Mwami Franka nakubirwa essimu nga eva wa mutabani we n'aŋŋamba nti taata yeetaaga obuyambi. Engeri gyekiri nti omukutu guno mwe kennyini mwagwezimbira mu mbeera y'okubaako abantu be muyamba ne ŋŋamba kaŋŋende ndabe tuyinza kukwasaganya tutya ate tulabe Mr. Frank oba Mwami Franka be tuyinza okumugattira obulamu ne buddamu naye ne bukola ki ne buyimirira. So mu kulambula Mwami Franka mu ddwaliro n'ensanga ng'embeera gy'alimu mbi era nengezaako okunyumyako naye naali badde mbawaako ku videos ezikakasa ebigambo byange naye mu malwaliro sometimes restrictions nyingi ku kamera. Ninamu just obufaananyi kamu bubiri obw'omu bubba oba obwange obw'omu ddwaliro obutonotono benyinza okusobola okusharinga awamu nammwe. So mu mboozi gye nasobodde okufunamu n'omulwadde yambuulidde ebizibu ebimusumbuwa bagezezaako okunoonya obulwadde bwawe buva obulwadde bubuze. Ekigere kye ekya kkono kyonna kivunze. Ne tusalawo tunoonye way forward tuyinza kuyamba tutya mu mbeera eyo. Yasobodde okundagirira omuntu oba okumpa contact y'omuntu gw'alowooza era mu mutima gwe gwamanyi nti oba oli awo yalina ensibuko y'obuzibu bwe bwonna bwatubagiddemu olunaku olwaleero.
So munzikirize omusajja gwenyina olwaleero ababuuzeeko mukama wange Sebo nsanyuse okusisinkana nange okusanga sebo. Oli bulungi sebo? Sebo ndi bulungi. Sebo weebale kukkiriza kunsisinkana. Kale sebo. Era weebale kunnyaniriza. Kale sebo. Nonsonyiwa okukubira amasimu amangi. Ate wali buzibu. Naye weebale at least ompadde omukisa nkusinkane n'okukkiriza okubeera mu kamera. Sebo. Okay. Nja kusaba onneeyanjulireko abatulaba. Nze Gordon Semuyaba. Lyerinnya lyange. Mwami Semuyaba. Sebo. Nabadde njogerako obutakwetolooza ensonga twazoogeddeko but ninjagala tutereeze ebintu bino. Ensobi zikolwa abantu era zikolwa balamu. Nyinza okuba nga sisobola labira bintu mu ango gwe gy'obirabiramu naye at least singa twogerezeganya nsuubira byonna ebiganye bisobola okuvaawo singa wabaawo okukkaanya. Buzibu ki bw'olina ku mwami Frank? Ebintu ebyange ne Franka biwanvu. Tusobola obitemaatema. Naye we byatuuka ndabanga ebitakyayina ddagala kubanga byafiiramu omuntu. So oba obudde simanyi oba we buli okunnyonnyolamu okuva gye byatandikira kubanga Frank oyo nze namujja mu kyalo. Ffenna tuli baana nzaalwa y'Emitiyana bayitawo Kikwanya. Naye nze nasooka e Kampala nenkola Katonda n'aba mulungi ne mbaako wentuuse ne ngamba okusinga okukwatagana n'abaana abantu b'endabye eno obukulu eriyo omukwano gwange gwe naleka mu kyalo kamunone gwe tuba tukola naye era ne muleeta nga newe yasooka okusula wange n'emirimu ng'akola gyange kagamba ebimu sijja byogera kuba bayinza ogannangidde naye nga kyoba omanya nga omanya embeera y'ekibuga nze namuleeta ate ne mulabirira mu byonna era ne tutambula ffenna kubanga omulala aga nti akenkuwadde omulimu kati nkutadde naye namulabirira mu byonna paka lwentuuka okufuluma okugenda ebweru. Era ne mu kufuluma awo kubanga ne mu famire ewange kuba nze nali mufumbo naye nga ne mukazi wange amanyi nti oli muganda wange twali twava kweyo levo ya mukwano gwange naye nga wa Luganda yafuuka Luganda kubanga bye nakolera Frank ate saabikolerako muganda wange n'omu owa famire gwe nzaalibwa naye naye nabikolera Frank yali mukwano gwange obukwano. Kakati nga wenga nti n'awaka nga n'omukazi akimanyi oli yafuuka muganda wange kati nga omanyi ebyemirimu ntuuka nfuna diru ey'okugenda e Canada ngamba nti omukyalo ono nga omanyi abakyala emirimu giyinza omusumbuwamu kasita Frank ono waali bakwasaganyize watya wamu era emirimu gyange kubanga wano siga nti nali bubi naye ofuna ekisingako ogaka ngende tugatteko nengenda okugattako nembaleka wamu awo bakwasaganyize wamu era ne bwe nabeeranga ye Canada nga bwe nkubira omukyala era muga nti mukwasaganye nani ne Frank emirimu gikole ki gitambule era bye nakolanga byonna nabikolanga nabo babiri wemba sikubidde mukyala nkubira Frank wemba sikubidde Frank nkubira mukyala ngera njagala emirimu gitambulire watya wamu okutuusa omukyala omanyi abakyala bano bo oluusi ate balaba mangu ffe kye tuba tetulabye yeekengeramu ku Frank na tusakamwani nti naye mukwano gwono mbeera zakyukamu okusooka nti yasooka ate kwagala kumuganza ate amugamba ate gwe oli awo olowooza ono ajja kudda tajja kudda eri ali mbakazi bazungu mukazi nekimutiisaamu n'abigamba kati nze nensooka nensirika kubanga omusajja olina kukwata mpola sikupakuka kati n'abako nebira byakola naye ng'omukazi bimukola ki bimutiisaamu bimutiisaamu naga nunga si ye Frank gwe mbadde mmanyi ng'omwami waali
kakati omukyala nanga kati bw'aŋŋamba nga alipootinze ensonga eziwerako ne ŋŋamba kati katumwesaleko okwo ebimu tubeeko bye tukola nga takola ki nga tabiriimu. Nayina ekirooto wano nga sinnabuuka kugenda Canada nga ninako ekintu ekyamaanyi kye njagala okukola. Kati akasente bwe nkawezaamu ne njagala mpereze sente wano project etandike ettaka ligulibwe lyo libeerewo. Kati awo omukyala waŋŋambira nti omuntu ono tusooke tukole ki tumuteeke ebbali. Kati sente nziweerezaani mukyala. Kakati kumbe musajja mukulu naye ndowooza yeekengeddemu nti abantu bano baleka baagala kunziza bbali kubanga awo n'amasimu sikyamukubira. Kati ndowooza engeri gye yali amaze okugamba mukyala wange ebigambo biri kati ate n'alaba nga nange sikyali active gyali ndowooza kati neeralikiramu nti tabanga ono yakoze eki yamugambye. Kati n'atandika ate naye okulinnya mukyala wange ki akagere. Kati omukyala afuna ettaka eryo aligula ebuloba awo. Kati Frank akola ki abimanya. Kati bw'abimanya nti programu eyo twagikoze taliimu n'amanya nti kitegeeza bano baakoze eki banvuddemu. Frank kye yakola gwezza okuwolereza ssebo mukama wange. Sizze kumuwolereza naye nzize lwa mutima manyi nze wano nkola ebintu kye yakola nga yeerabira byonna bye nali mukoledde byonna gye twali tuvudde kubanga n'embaga nze nagimukolera lwakuba nti nage nti saagala nnyo ku abantu bayinza okuweza nti neesoma naye nga gwe ekyoba omanya nti ebintu bingi bye yayitamu byonna byali maanyi gange yawasa n'omukolera omukolo mbaga nze nagikola nga muganda w'omukwano gwo nga muganda wange kuba yali yafuuka muganda wange. Kati ssebo kye yakola oyo mukwano gwo nfanfe nze ndi muluŋŋamya ayagala okulaba ensonga nga zitebenkedde. Kye yakola ng'alinnya mukazi wange Kagere ng'ategeera nti tutandise okukola ebyaffe nga taliimu ng'afuna ebivubuka bye bikawuula ng'alumba mukazi wange ng'amusalako waka ng'amuga nti njagala empapula z'awantu wali we mwakoze eki we mwaguze buloba nzaagala nga kwegamba mu bufunze nga agirayo ddala kala ze entuufu nti yali akyabisseeko naye ekyo bwe kyabaawo n'agirayo ddala n'amanya nti omukazi ono yategeeza oli kati oli n'anvaamu kati nange kankole ki mbalagire ddala kyendi. Lindako obuyinza n'obuvunaanyizibwa walina amataka ge wateranga okugula nga abeerako ku mpapula? Ku mpapula tabaako naye ngambye nti abeerawo kati kitegeeza nti kubateekako emikono akola ki abeerawo kyembadde ntegeeza. So ku mulundi guno bwe yamanya nti muguze ettaka mubimuggyemu taliiko n'agyewo omukyala n'amugirayo kala ze entuufu n'amwefulya namugamba njagala buli kimu. Ng'olupapula zimusaba amugamba zaaki? Kati olwo kati enkolagana ekoze ekyemenyese ayagala bitwala lwampaka ndowooza abikyuse bifuuke biki ebibye. Era ssebo mu kavuvuŋŋana awo kyekiri kye nagenda nti omuntu yafa mukazi wange yafa kubanga omukulu yamutta n'abo abavubuka be bakawuula. Omukyala bakugamba yafa ki oba mu bye wazuula yafa atya baamutta batya mwami Frank nga mu ngeri gy'omulumiriza nti yakirimu? Kaali kanyolagano waliwo akanyolagano era okusinziira ku bbaluwa y'eddwaliro nga kiraga nti kwegamba yayina yakosebwa munda okusingira ddala ndowooza bamukwata oba mu bulago kati n'afuna obuzibu mu mawuggwe kubanga ebbaluwa y'eddwaliro yo bwe yali ekola ki yo bwe yali egamba naye ng'ate yagwa n'akubawo n'enkoona eno. Kati kigambibwa nti era obwongo ne buyingira mu musaayi y'ensonga lwaki yafiirawo kubanga nti ekigo ekyo kasita yagwa bw'ati omusaayi gwe guyingira mu bwongo. Nti kasita yagwawo bw'ati teyadda ngulu. Kati abaagezaako okuddukadduka omukozi biki poliisi okugenda okujja basanga oledde yafudde dda. Mu ddwaliro baatwalayo obutwazi naye nga yali yafudde dda.
Mwami Franka n'abasajja b'olumiriza bugamba baaliwo ku scene badduka kubanga Frank ewange yali alinga bankugambe mwana nti buli kimu we kibeera yali amanyiwo kati ye kasita yalabanga onaagudde najjayo bye yali ayagala n'atambula n'agenda naye ate omukozi Franka yali amumanyi kuba Franka yali waawaka yalinga waawaka era omukozi ye yagamba nti bantu mbadde balala sibamanyi nenga Franka yenkola ki mumanyi era yabadde abaduumira kubajja okutta ne mwami Franka omukozi tebamulaba ewaka kati awo simanyi oba abongo baabumalira ku mukyala simanyi oba kati olwe simanyi kubanga yayinza okubanga yali amanyi nti omukyala ajja mwanguyira nti wanamugamba mpa kino nga amuwa nga tamanyi nti oba nti omukyala anateekawo resistance nga tasuubira nti kyali kijja kuwaawala bwe kityo yesebo so bwe mwavaawo neŋŋamba balindeko okuziika kubanga oledde nali naawe wennyini nalabawo nange bye ndowooza nti neetaaga okunoonyerezaako ku nfa ya mukyala wange kubanga ekisookera ddala Franka talina kye yannyega ate nga yali owange ow'oku Lusegere talina kye yannyegako nti oba twafunye n'ebizibu oba kiki talina kye yannyega kati ninga abalindeko kati bwe nakomawo wano zaali ndooza wiiki 2 n'enkomawo bwe natuuka ne ndaba lipooti eyo ne tugamba katuziike era omukyala ne tumuziika mukama mulungi nti byatambula bulungi bwe tumaliriza okuziika naye nga mu bwongo nninamu obutali bumativu okusookera ddala ku nfa ya mukyala wange ekyokubiri nti n'ebintu byange nga bwe nkugambye nti bwe baamala okutta omukyala n'amenya n'ajjawo bye yali akola ki ayagala kati nga nina okulwana amasajja okulaba nga nnunula ki ebintu byange mu byabbibwa mwalimu okusingira ddala byali byapa na ndagaano ez'ettaka okusingira ddala oba kale nze bye nasinga okufaako ennyo bye byasinga okunnuma kubanga bye nali nkoleredde naddala ebuloba awo ku pulojekiti yange gye nali ntobedde ebbanga kati nga sisobola kutuula butuuzi esebo so mwami Franka mwamukwata Franka yadduka Franka yadduka nga bwe ngambye nti nze teyannyega era saddamu kumuwuliza era ne poliisi omwana ono omukozi yabannyonnyolamu nti mbaddeko ne gwe mmanyi mu bonna kubaddeko gwe mmanyi naye era poliisi yakola okunoonyereza n'akola ki n'abula poliisi yakola kunoonyereza negamba nti emuyigga abuze oba anti poliisi yo tesobola kugaa nti kubanga omusango teguvunda yeekuga tukyamunoonya nenze ngenda okudda nga tebamufunanga kati nze nemanya nti nange nina okubaako kyenkola nze nga nze kati nga sinnagenda kyesagaye nti mu kugenda kwange mwalimuko engeri y'obuzibu okugenda Canada tekwayanguwa nga bwe walisuubidde kisookera ddala nali sitambulangako sayina nnyo nti oba ninayo connection ez'amaanyi eziri awo kati visa eno nenkaluubiriramu naye nalinako ew'omuntu we nalagako eyannyamba okufuna visa eyo kati nga ndaba ebintu ebyo abisobola naye nga naye kankola investigation eyange nga nnyambibwako omuntu oyo kati poliisi nenjireka neekola ebyayo naffe netukola ki netukola ekyaffe naye nga era okumalirizanga era olaba nga investigation yaffe yonna epiningaani Franka nga yonna etunula ku Franka kakati sijja kulimba saatuula ekyo sijja kutya amazima gali nti saakola ki saatuula kubanga nalina obulumi nti kale yali badde omulala n'ataba Franka saatuula nange neŋŋamba nina okuwolera eggwanga bwe wategeera nti Franka ye yatuusa obulabe era ye yatta
yeyatta nga bw'ogamba saagala kusiga kazigo yeyatta sikutuusa bulabe. Waddayo poliisi n'ogibuulira okunoonyerezaako results zo ze wali ofunye oba tezaalina bujulizi busobola presentingibwa mu mateeka? Kati kunoonyereza eyaffe ng'oba oli awo oyinza obutabaako nangeri gy'okakasaamu poliisi. Naye ate ekirungi nayo yali ekola okwayo. Yo n'engireka ekole ki? Ekola okwayo. Wano ndi open. Wagenda mu basawo oba byammwe? Kuba sometimes omuntu bakugamba nti obujulizi tebusobola presentingibwa eri amateeka ndooza ddogoli erita confirmingibwa mu mateeka. Ninako wantu we nalaga wa muntu buntu. Wa muntu buntu. Poliisi nze nagiwa ekyanya ekole ekyayo naye nange nga alumiddwa. Nange ne ngamba kambeeko kyenkola mpolere eggwanga nawolera eggwanga. Oli wali omumanyi ogambye wamulera kuva buto. Bwe mukulanye stories nonti kumulera wamulera mu byenfuna. Lwaki wali gambye nti nawe konoonye revenge efaanananga okumutuusa ku kyali? Anti yali anneefuulidde andiddemu olukwe. Kubanga okwagala ebyobugagga ebitali bibyo by'otamanyi gye byava otireko n'omuntu. Okutte omuntu si kintu kya muzanyi. Olaba omulala newe bwali mutwalidde butwalizi bibye. Omulala newe bwali mutwalidde kapolotika abukadde 5 oba 10. Yandibaddeko kyakkola. Naye nze nkugambye nti ebintu byatwala byali bingi ate nga kuliko n'okutta omukyala. Kati abo bwempolera eggwanga mba na buzibu kiddala. Gwe ssebo wali tudde butuuza awo n'omwebaza n'omugaa Franka weebale jja tukolere kapate. Okuva kolo wali ozzeemu okusinkana ku Franka kuva olwo siddanga mumwetaaga musinkana. Nze kasita nakola revenge yange ne mmanya nti ekutteyo ne manya simwetaaga. Era sirowooza nti ndiddamu okwetaaga omusinkana. Nze kye nali njagala kukola revenge nfune nange obumativu ku mutima. Era nabufuna. Era ndowooza awo ndaba n'okunyirira. Nabufuna. Naye mu kaseera ako nali sikifaanana nanti waliwo okuba obulungi ng'ate waliwo bookosa. Because nsuubira okuba nti solution y'okuba ng'owoolera. Anyway, buli omu alina engeri gy'ayolesaamu obusungu bwe. Naye ati si omuntu omubonerezaako kuba kati angambye kitutte emyezi 8. Kyakatwala 8 lwe luganda olutuufu. Kuba kikyagenda. Mpaka ddi? Tekiriiko kkomo. Mpaka ddi? Kuba simanyi kubanga ate njagala abeerewo. Nze saagala yafe. Kati bw'oba ojajinga bubi. Gwe jajinga eyatta ku bitali bibye n'onawooledde eggwanga oli adaagemu ku bibye. Ani asinga obwo biteeka ku minzaani. Waliwo olyokuleka ku nsi naye ng'alinga eyakutta. Naye kisingako kubeera oba okyaliwo. Ekyo kyonze mukakasa ajja kubeerawo. Akyaliwo abeere mugumu. Tajja kufa. Akyaliwo. 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 Lwaki kale ku bulumi n'obwagazi bwe wayina obwa mukyalawo okakasa nga mukyalawo kino kye yandyagadde okulaba singa kale bwe yagenda nga yaliwo? Nkakasa nti naye musanyufu nti saatuula butuuzi ate yalinyoleddwa nnyo ng'omukulu namuleka n'ayinaayina. Naye nkakasa nti musanyufu gy'ali. Musanyufu. Yo poliisi teddangamu kuwa ripooti? Poliisi ripooti yamala n'efuluma naye ng'era naye eremupiininga. Naye nga bagenda kati okwagala ate okumunoonya nga takyayina kyayina. Nga newonoosiba ogenda kusibira bwereere. Nga takyayina kyayina. Nze nemba kati nze omusango ne sigufollowinga. Natuuse ne ntunuulira embeera Franka mwali. Essaawa zino oyinza okubadde tumanyi waali. Naye ng'omanyi embeera mwali. Simanyi. Ali mu ddwaliro. Naye atambudde. Angambye agenze mu kisimo kinnansi. Agenze bamusabire. Atambule. Agezezzaako obulwadde buganye. Atambule.
muli towulira ng'eyaaligambye nti Camberwell Reef omutima gwange guli refreshing. Omutima gwange kati ate oyagala kucyankalanya mu kyankalanye kati awo we guli awo wempulira emirembe awo waali awo kati buliwo nnyumiza ekyo gy'emirembe kati ate gw'oyagala oginzijjako. Mu bibi byonna bye yakola temuli kirungi ky'osobola kujjukiramu? Sikirina okujjako ng'okinzijjukizza nga ggwe yaliyo. Sikirina nze ebyo bye nzijjukira nti yakuttira omuntu. N'atwala n'ebyange nabimuggyako lwa mpaka. Ekyapa kyakomawo? Byonna byadda. Yabizza talabye mabega na maaso. Naye golooza singa nalinda poliisi ebyo byonna byalikomyewo. Kubanga n'ebimu bibulira mu process naye nti buli kyange kyonna kyadda. Kati bagenda okuŋŋamba nti ate omusajja tumunoonye nze nga bagasi kyeyamwetaaga mumuleke. Sango ne ngulekaawo. Kuba nze nali mmaze okuwoolera eggwanga. Kati mukazi wange gyali kituufu yafa sobola muzza naye mumativu. Ekyo ndi kushuwa mumativu. Mumativu ne kyennakola. Kuba saatuula butuuzi. Abasajja tumanyiddwa ng'abantu abeesonyiwa ebituyitirirako. Lwaki tokireka ne kigenda? Era nakireka saamusiba. Nakireka golooza naye saamusiba n'ebisomozo n'embi babisuula mu ttooyi. Anti gyali era bayamba muyambe nga mukomera bwe ekyo kyennakolako kimala kati nammwe mutandikira awo abamulumirirwa. Nze nga nze namujja mu kyalo ne mutuusa awo kati naawe osobola okutandikira awo oba n'abantu bo nammwe ne mumutwala awaddako. Nammwe mutandikira awo nammwe bw'anaabalaga kyali lunaaba ate lwammwe. Nalabye embeera Frank Amwali ne ndaba mutabani we nga waakiri aneegayirira aŋŋamba neegayirire mwegayirireko on their behalf. Waakiri okkiriza obasonyiwa? Mutabani wa Frank ye wali oyogeddekoko naye? Naye kyenjagala omanye mu byonna nti ne omukazi owange gwe batta yalina abaana. Naye yalina abaana. Era nabo tebaalyagadde kusigala bamulekwa. Mu mutima wasonyiwa Frank? Bwe wamala okumukola bye wamukola wamusonyiwa? Nze kye nali nnoonya kufuna bwenkanya bwa mukyala wange. Okay, let's assume obwenkanya wabufuna. Kati simuliiko singa mbadde nti oba munoonya wandige nti nkoze bubi naye simuliiko. Nze kasita nafuna obwenkanya ne nkireka genda omusiba saamusiba. Omutima gw'omuli owulira nti wakakana mu mativu nnyo tegukyasobola kudda okuzza butambi ku biki ebyaliwo. Okujjako nga gw'ontaataaganyiza oyagala mbu simanyi kumusonyiwa biki ebyo gw'oba onkoze obubi naye kati awo waali ndi mu mativu kuba nkimanyi nti n'omugenzi mu mativu ate musanyufu era bwe kuba kuwummula awummudde mirembe. Emyezi 8 akadde katambula era nga naawe kennyini okimanyi nti oli gwe mukuba omumativu nnyo oli buli lunaku ayongera kubaako waakaabira. Yamanyi na bizibu kubanga bimwetimba Eva. Yamanyi muli bw'oba owulira nti wasonyiwa ng'okoze revenge. Bwe wakola revenge wasonyiwa? Namusonyiwa ne simusiba. Bw'oba wamusonyiwa osobola waakiri okumuyambira okumuyambira gye wamwono. Okay, sijja gamba gye wamwononera obulamu because ye yajjawo omuntu. Osobola okumuyambira waakiri ewantu wonna naye kasita afunyeko ekibonerezo ekimala newankubadde gwe ebiwundo ebyo tebigenda vaawo naye naye alina amabwa agatajja kuvaawo. Kakati sisobola kubanga nakasanyusa mukazi wange gyali ate ne munyiiza kati mba njozeza nenyanika mu ttaka. Namutuusa ku ekyo omukazi abe musanyufu gyali kati ate nze kennyini ate nkimuggyemu kati omukazi alwo omukazi agendaga nti namufera nali mubuzaabuza. Obulamu buba bwagenda mu maaso kuba bwe tufiirwa tetusula kumala lunonsonyiwa okwogera ebyo ku muntu eyaviirwako omuntu naye at least muli sonyiwa omusajja kuba naye alina obuvunaanyizibwa. Kakati okujjako nga asobodde okukomyawo gwe yatta ekyo bw'aba akisobola nze nagambye nti nja kubeera open kye nakola weekiri era n'ekyasobola okukola
nze okujjulula kye nakola kyekyo kyokka nti kuzza gwe yatta singa naye awatali ekyo okay singa aba alina engeri gy'asobola okukikolamu n'amuzza ne muddawo ng'abooluganda ate tutya nga tazizaawo oli anti twali basatu kiri kyekisumuluzo kasita akola ekyo nze toge nti wamuleko mu ddwaliro n'akola ekyo nze nenkeera nkukubira nega nti omusanzeyo mu ddwaliro aba atandise okufunamu agalinnya. Wamukola ki ekituufu? Weekiri kye namukola kivaawo kye wamukola ekibuuzo kiri nti kivaawo kisobola okuvaawo kuba yakikola muntu. Olina ku baana embalina bw'oba oli muzadde lwaki tokijjaawo kuba kati n'abaana kyemmanyi tobasomesa revenge obasomesa buntu. Era abaana bange mbasomesa nti omuntu wabanga akuyambye tomwefuulira era nabo basanyufu okubeera example eri mu maaso ga Katonda kwaffe natukolerera ggulu. Kituufu. Lwaki tosonyiwa ebisigadde n'obikwasa Katonda? Namusonyiwa ne simusiba. Oyagala musonyiwe ekyo ekisingaawo musibe sebo oba olowooza omusango gwavunda nguttuse musajja wagaye nti ate gwe wamuleetedde ebizibu nguttuse kyoyagala kubanga namulekeramu nkaako obwasiisi naye ate ondi bulala nguttuse. Wakiri mu kkomera bagenda musalira ekibonerezo ng'amanye nti asavinga kya bbanga bwe riti aveeyo anti nakino era siso kijjawo nyongereko bwongezi. Kaŋŋambe wakiri tusa komera guli gudde amateeka galamule. Kino sikijjaawo sino so kijjawo atambudde gy'atambula byonna bigana ate ne bw'anaatambula atya ekyataakotokera busa era gwe nga mukwano gw'enfanfe mubbireko nti waba asigazaamu kasente takoonoona kuba atawalira bwereere naye ndowooza kati akitegere nti atawanira bwereere gwolooza omwana okukunoonya batambudde wamu wa mirundi 2 oba 3 ne Congo baagenda ne Tanzania simanyi mu nsozi z'Ekirimanjaro baatuuka naye ng'ate nze saasala na nsalo nasigalawo wane waffe. Sente ezibaweddeko omutabani aŋŋamba tebannaba ne taata ke yalina tebannaba ekyo kyoba omanya tebannaba emyezi gikyali 8 akabya katinku ajja nakutuuka ng'akutuka bitundu ebimu mbadde saagala byogera naye ojja binjogeza ajja tuuka ng'akutuka bitundu bagaye yazuukusa obugala ayina 8 naye nga gwe oba oyagala gwe nga nfanfeewe nekiri nkyongerako ekyekkomera ne bamuteekayo tusigazeeko kimu katusigaze kino kale kino kinene akitusigaze komera ate gwe gwotusalirawo musango gugwo saze kusala musango gwe oba yakuwadde busente oba yakoze eki nze nkugambye kati gwegezaako nawe omutambulire lwojja okutegeera nti nze sisaaga gwe naye mutambulireko olabe oba mulabako kye mutuukako mugende yagenda mu nsozi z'Ekirimanjaro gwe genda Bunyoro mubamba omutambulire omuyambe. Nze mbadde nsaba mutambulire wo gye watambulira. Wange teri future kujjawo ng'akomezaawo gwe yatta. Nze sinakakwakulizo kala kasita ngamba nti mukazi wo yagala nti ye wuuyo musumululemu ebbanga alabe oba anaasobola. Kikola okimanyi ekyomusaba tekisoboka. Kati bwe kiba tekisoboka naye tabaako kyansaba. Yali akola kyakinga amanyi tasobola muzza. Yali atta waaki. Tulina okuteekawo ebintu abantu bye balabirako abalala kati omwana we tasobola kikola ekyo kubala ekitawe kyayisemu naye bw'omuta aganaye kankikole nange bali nsaasira abo abantu ino bamalamu kubanga gwe entoba gye natobeera ebintu byange tobimanyi n'okutta obusu omuntu gwe kiyita kyamuzannyo gwe wali ose ku nkoko osala enkoko gwe ndi mutiitiizimu oluusi naye olinakakana ku muntu mulamba natta muleme kutuzanyirako nammwe gwe nga omulumiriddwa ennyo gwe musonyiwe ku lulwo omutambulireko naawe otegeere nti siri wa muzannyo. Sinze sisonyiwa era sisabira muntu yenna kutuuka ku kiwatuuka. Naye nti kati gwe ogaye nti muyamba abantu biki naye bw'owuliranga omuntu nti yatta omuntu tomusembezanga na ku kamerayo
oyo aba mubi kati bwali towo kati ojuzo gwe yakwadde obusente bwo omuyambe bwana akizuula nti gwe bikulemeredde naye naakutta anti nze saasasuddwa negayiriddwa kati owulidde nti omuntu yatta omuntu ate osigaddewo ndiko ndi bubi kati kamusibe olyoka otegeere nekyokutta sirimu sure nti yatta eri poliisi gwamanyi bwana towo ojja kuba sure sina kakwate naye ate tulina kakwata otya lwaki mu bantu bonna yanoonyezaayo ggwe kubanga naye mutabani we yanoonyeza kubanga ntera okuyamba abantu ebiyamba genda mu maaso oyambe yamba naye nze nkubulidde newe munaalagawa era singa mubadde bagezi ekyo singa mwakivaako mumulabe bulabi awo mulinde buliizi naye nze kyenkuwadde tajja kufa kati akyaliwo kubanga njagala ayige n'abaana be bano bamulabireko bafunemu ekyokuyiga akyaliwo ne mudwaliro mwali mugjeeyo tagenda kufa kati kubanga ye nti ajja kukutuka bitundu yakutusa eki alyoka afe okugulu kuli bubi tanaba ate alina okugulu kumu kuga ajja kukutuka bitundu tebigenda kutuka lumu kuno kujja kutuka na kuno kukutuke si mu wiiki emu si mu wiiki bbiri n'emikono gikutuke ajja kutuka bitundu era bajja kuziika kiwuduwudu bajja muziika mu bitundu lyeribeera essanyu lyo nnyo era nakakati wovaawo ngenda funako kunywa nnyo ekyo gye mirembe gyaye kubanga kimanyi nti n'omugenzi musanyufu kati era kati mugenzi munyivu nnyo gy'oli agano yanoonye ki ewaffe si ku bigambo ebyo byomperereza siriwo okuperereza sisobola ndiwo just tuze sobola bya humanity byo gwe obimanyi sobola just story butaba neemu naye at least nsobola otegeera newankubadde sobola kwambala bulumi bw'olimu naye nsobola otegeera gwe n'essanyu bwenna likwetimbye oleka gwe wamuyamba nako bina bivuka bikawuula ondooza waliko ate nakolamu ensobi kuba nabyo nandibadde mbaako kyembikola naye amaanyi gonna obwongo nabuteeka nnyo ku oli kuba oli yali wange nnyo naye nammwe ebivubuka bikawuula ndooza mbakwatemu kuba omuntu wange akyaliwo mwesiga anti ndabye essanyu likwetimbye bintu birimu okufa oli musanyufu singa oli yali maamawo anti mu nsi ffenna tunoonya kamwenyumwenyu at the end ate kamwenyumwenyu nga balamutta bannammwe singa maamawo gwe batta era singa oli wano ngamba musonyiwe mulemekerawo okuzanyira mu bulamu bw'abantu so amusonyiwa sobola ate nga nti omuntu wange wali wano eyanyambako wali wano mu Uganda oba mugenda mu Kilimanjaro oba wa nawulira naye Nigeria gye bali abasobola bayamba mugende eyo mumutwale eyo mumusondere ssente mumutwale eyo olabe ate kakati n'abantu buli akyeteekamu nina okubaako kye mukola mukome wano sigenda kanyingire mu bye nasobola kansubire nti siri omu ku bayinza obiyingiramu abuli anaba yagadde okyeteekamu nze nazze kuleeta nteeseganya kubanga awantu awali okutta omuntu gwe tosobola kujja n'okisekeramu tokiraba nti ogenda kubeera oli out of your mind nga otandise ofuuka threat ate threat ki eri abalala because ku byange ebino ebivuka bikawuula nakolawo obulamu bwa muntu omu oyagala kubusasula na muwendo gwa bulamu bw'abantu bameka ate nzise bameka sinda gwe nasse sirina mukono gyange ogiraba miyonjo tekuli musaayi ogambye ajja kukutukako ebitundu n'ebirala mpola mpola at the end of okutukako ebitundu tundu kuba kufa kitegeeza naawe akyaliwo gwe bamugumu gwe ne banayita emyaka egi mukebereko musajjawo ajja kubaawo wali nnyo ajja kubaawo